La ebyewunyisa byo tebiggwayo, ebyewunyisa byo tebiriggwayo. Oba okyatenda kino ne kijja, oba okyatenda kino ne kijja, oba okyalaba bino ne bijja. Naye omwana Fikifa Maker ne Lydia Jazim kwaniriza nnyo ku MMTV, webale nnyo okubeera nga weekuumira ku MMTV, webale nnyo kusubscribinga, webale nnyo kulikinga, ate webale nnyo okubeera nga ate oinvitinzeeko ne banno nabo ne balikinga ne basharinga. Watanaba kusubscribinga kujjukiza ate mwana watu subscribinga wansi awo tulabike nga tweyongerayo ddala n'amawulire. Funa ku kyokunywa tuula wansi okkalire owulire akaboozi kanimu, oba owulire emboozi gye tusoosootodde olunaku olwaleero. Emboozi eno ekwatagana ku bantu bano babiri nga bw'obalaba, Lydia Jazimini ne munne Fiki Makanika oba Fikifa Maker. Lydia Jazimini bw'omubuuzaako oba yeyagala ne Fiki agamba nedda. Fikifa Maker omubuuzaako oba yeyagala ne Jazimini agamba nedda. Naye ate bw'oba n'ogattagatta ebintu ng'omuntu omukulu, bw'obigattagatta olaba ate bivaamu ekintu. Ababiri bano eno bazze beekolaakola obuntuntu okuva mabega eyo, beekolaakola obuntuntu tebutegeerekeka, ate bye bababuuzaako ate nga beegaana. Munnaye tomanya bayinza baba balina ensonga yaabwe nga baba balina kye bayisaawo oba balina kibi. Kakati olunaku lwabadde Lwakutaano nga bw'olabaawo Fikifa Maker abadde ali ku shuuti. Shuuti eno alina olimba lwabadde ashuutinga. So Fikifa Maker yabadde awo yagenze okulaba ate omukyala ayingiddewo. Omukyala ono tetwogera ku muntu mulala, twogera ku Lydia Jazimini. Lydia Jazimini n'ayingirawo awo nga walaba Fikifa Maker naye agezaako okukwata ku livansi awo mpolampola afiiringa ekintu kye mu magezi era mpolampola. Kamera zaffe zabaddewo nga zibalengera wano ne wali agezaako okubeera nga amunywegera, n'amunywegeramu awo katini n'amutereezaako kaviiri. Director n'amugamba bannaye essaawa ya kushuutinga yamaze naye kwajjira mpolampola nadduka. Fikifa Maker asigadde amutunuulidde ndowooza nga agamba bannaye kibala kya Mungu kiikyo, ekyana kiikyo, engeri gyekyadde kyambadde yokka ekulaga bulazi. Abasajja abali muno mulisobola okunjulira, abasajja abali kuno abaliraba munjulira nkyana kiikyo, mubiri gukiina, buli kimu akiina. Ogenda laba Fikifa Maker engeri gye yatunuddemu nga Lydia Jazimini agenda awo. Director n'amugamba waayi leka tushuutingeko bambi omwami. Fiki omulaba bw'atunula omulabi. Ababiri bano eno ensonga zaabwe zibuzaabuza. So ku shuuti eno Lydia Jazimini yazze n'abaako byatereeza omwami n'amutereezaamu ku mabegako awo baavaayoko ne bafulumya ekifaananyi nga bambadde engoye ezifaanagana. Kwegamba ebintu byabwe ng'abaagala bonna bwe bandibadde, lwakuba ebyabwe tetubitegeera, lwakubanga ebyabwe birimu engeri babyegaana nga Eddie Kenzo ne Rema Namakula baali bakeetandika baali beegaana. Ate waayita mmeka? Waayita ntono nnyo. Tugenda olaba lubuto Rema Namakula ng'ali lubuto kati ate era nebuza tunagenda olaba nga Lydia Jazimini naye ali lubuto. Ajja kuba takyasala byegaana kuba bijja kuba bifunye obukakafu. Naye nga Lydia Jazimini yengera kuba nga nkuwaako vidiyo eno oyongere gyekkaananya n'obuwanvu bwayo olabe kiki ekyabadde kigendera ddala mu maaso wa Lydia Jazimini wano eno ne mwana mulenzi Fikifa Maker nga bagezaako okubeera nga ate beeyagala munnaye. Tewali ayinza bagaana kweyagala era munnaye kubeera nga bwe beetegeera, muntu wategeera munne mubaleke beeyagale, tetubalinaako buzibu. Fikifa Maker obuzibu bwaffe tukulinako okubeera nga ate mwegaana, mwembi babiri mwegaana. Bwe muba nga mwegaana ate nga bino ebintu mubikola mu nkukutu ate nga kamera zaffe ffe ziba zibakwata, tugenda kuba tubatambulizaako kamera buli we mudda akantu twakakutte mu nkukutu nammwe mukalaba bannaye kasimu. So byebyo ffe twasalawo okukuweereza ggulire nga bwe liri mu bujjuvu bwalyo kitwekubiddemu sayidi. Nendowooza wiiki eno tunoonyeko ku Fikifa Maker, tulabe kikyagamba, tulabe mazima ddala kiki ekigendera ddala mu maaso wakati w'abano ababiri. Era waneegaana munnaye nga tugendera awo ate tunaamukaka okukkiriza kyatayagala ye kukkiriza.
so byebyo ebiva sayidi eyo bya Fikfamaker. Kankulekereko kano ka video oberenga osobola okukenneenya subscribinga awo wansi gwatanaba ku subscribinga gwate eya subscribinga edda nyala okugamba nti kyokola kyakabi nnyo mwana wa maama webale nnyo kwekuumira ku nsonga webale nnyo kwekuumira ku mutindo nobeera nga ate osubscribinga netutambulira wamu ffenna ate netubeera nga ate tusobola okukwatagana. So kankulekere kano ka video ate oberenga okekenneenya subscribinga tweyongere kankulekere video yiyo. One more time, walk towards you. One more time, walk towards you. All right. One more time, walk towards you. One more time, walk towards you. All right. One more time, walk towards you. One more time, walk towards you. All right. One more time, walk towards you. One more time, walk towards you. All right. One more time, walk towards you. One more time, walk towards you. All right.